tugenda kubanga tubinnyonnyokera ddala bulungi nnyo bano nno bagobeddwa mu kubalaba maaso ku bigambibwa okusinza ku information byandibanga ng'omukwano gwange ali eyampuliriza birungi si birungi byandibanga birungi si birungi kigambibwa okusinziira ku mawulire agagenda maaso kigambibwa nti amagye gano gagobeddwa mu bitundu ebimu ebya demokiratikiko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kakati nga wenkugambye nti ebintu birungi si birungi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ebintu birungi si birungi ebintu birungi si birungi embeera yavudde dda mu nteeko lwaki okusinziira ku information efulumye okuva mu kitongole ekya Uganda People's Defence Force okusinziira ku information efulumye okuva mu Uganda People's Defence Force embeera eyongedde okubanga esajjuka kimaze okubanga kikonfamingibwa okuva eri Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ku lunaku olwokubiri yavuddeyo n'agamba nti amagye g'eggwanga erya Uganda meetegefu okubeera nga gawithdrawinga amagye ga Uganda agadeployingibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo mu nnaku ntono nnyo era nga mbale bubazi bano bajja kuba bamaze okubeera nga bavudde mu bibira ne mu regions eza Democratic Republic of Congo era kino kigenze maaso n'okuteekawo embeera ey'obunkenke ey'akazigizigi naddala eri mu bitundu ebyo ebirimu conflicts wabula ng'enjega eva ku baabuyinza ba local authorities mu ggwanga erya DRC okusikaŋŋana omuguwa n'abakulembeze abatwala eggye erya Uganda People's Defence Force nakugambye tugenda kubanga tubikuwa era ogenda kubanga obinnyonnyokera ddala era nga we nagambye nti okuva mu mwaka gwa 2021 eggye ery'eggwanga erya Uganda litwandise erya Uganda People's Defence Force baaliyiwa mu Democratic Republic of Congo oba bakola endagaano ne gavumenti ya DRC okusobola okudeployinga amagye mu bitundu ebya Ituri Province, Buvuma mu Eastern Democratic Republic of Congo bakisobole okulwanyisa abayekera ba ADF abaali bagenda maaso okutigomya eggwanga erya Uganda ssaako n'eggwanga erya Congo basically kakati bagenda mu ndagaano ne bateekako omukono amagye ga Uganda gadeployingibwe mu Eastern Democratic Republic of Congo naye kati wenjogerera babatwala tebalinnya babagamba ke kaseera mwamuka ebitundu byaffe era embeera si nnungi abasajja babatwala tebalinnya babagamba oba mwagala oba temwagala mwamuke ebitundu byaffe kakati bitundu ki babaganya okugendamu kigambibwa nti okusinziira mu b'obuyinza Jene Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'atugamba nti already bapulinze dda out mu positions ezimu nga Lubero mu Northern Kivu provinces ne mu Mahangi mu Ituri provinces era nga bagamba balangiridde nti bali lwedde okuwithdrawinga amagye gabwe mu position zonna okuva mu Lubero ne mu Mahigi okubaza mu Mahangi mu Eastern DRC ku conditions ne government ya DRC Kainerugaba wati wagambye agamba nti okuwithdrawinga amagye kijja tandikirawo ddala mu bwangu nga wazeewo political conditions mu ggwanga erya Ituri mu regions zino eza Ituri singa tezikyuka bajja ku withdrawinga kikyategeeza nti singa tebikyuka jjukira nti nno amagye gonna okuva mu bitundu bino ebya Luberu ennaku eziyise emabega
okusinziira ku gavana atwala ebitundu bino naddala mu Yetuli babadde Kawanango ne Muhoozi Kainerugaba. Kati Muhoozi agamba singa gavana ono takyusibwa naffe tugenda kubeera nga tuwizidowinga amagye gaffe. Kyokka ye gavana agamba takyetaaga magye gano kubanga gasuse galina okukoma. Okusinziira ku Lieutenant General John Luboya Nkashama era nga ye gavana w'ebitundu bino yataddewo restrictions eri amagye gano aga UPDF ku ntambula zaagwo era n'agagenda maaso n'okubaaninga access zigabadde gayina mu kuyingira ku borders ezimu ku border posts n'abakugira obutagenda ku border posts ezimu nga insistinga operation zaabwe zisigale strictly within framework ku joint missions ziba basindikirako. Era aba officers mu Uganda balabye measures zino ne bagamba this is undermining their operational effectiveness. Era nga bagamba Kinshasa egenagena maaso n'okubanga ebaakinga Nkashama kabonero akalaga nti waliwo border effort to access control over security operations and limiting foreign military influence in the region. Nga bagamba nti nno baagala kuteekawo mbeera ewa omwaganya ba foreigners okusobola okuaccessinga borders zino, kyokka bo ng'aba Uganda People's Defence Force kino kiba kinafuya operation zaabwe. Era gavumenti ya Kinshasa singa negenda mu maaso n'okubanga ebayingirira ne bagaanira ddala okubanga bakyusa obukulembeze obugenda mu maaso mu bitundu ebyo okukyusa gavana ono, bagenda kuwizidowinga y'amagye gaabwe tebagenda genda nago mu maaso. So nga ate ne gavana abagamba mwateereddwako restrictions mumanyi we mukoma. Waliwo we musaanidde okgenda, waliwo ne mutasaanidde genda. Lwaki aba bakugira? Ensonga twanigambye nti no zandibadde za munda nnyo, naye gavana watuukidde okwogerawo atyo saako ne Felix Tshisekedi omukulembeze w'eggwanga erya DRC mu gavumenti etula mu Kinshasa yavuddeyo n'agamba nti no operation zaffe coordination zaffe enkwatagana yaffe n'eggwanga erya Uganda esigadde eri strong, naye siri mwetegefu kukyusa gavana wa bitundu ebyo mu ssaawa zino. So ng'alinga abaswa sigino nti mbamwe abakuwizidowinga troops zammwe nga mwagala kuddayo ewammwe ku butaka mukwateemu obwamu bwanguwa mubatulabire muve mu bitundu byaffe mugende, kubanga nze sigenda kukyusa gavana ku lwammwe. Wembanga mwasayininga operation zammwe sujja gye mwasayininga omwaka ogwa 2025 nga mugenda maaso n'oprotectinga regions zino. So mugende maaso n'okukola omulimu ogwabaleesa, temulingiriza birala. Jjukira ebyabatwalayo kwe kulwanyisa abayeekera bu militant groups bu Islamic States obwetondawo mu bitundu ebya Ituri ne Northern Kivu. Era omu babulwanyisa omwali abayeekera ba Kodeko basobola obalwanyisa, era abasinga abajasa bali mu magye gano mbu buyeekera buno ne beegatta mu magye g'eggwanga erya DRC. Kakati babagamba kye mukozeeko tekimala. Webanga ebyokukola biweddeyo mukwateemu engugu ezammwe muddizibe wammwe ku butaka. Wembanga mutandise kulingiriza byabufuzi byaffe. Kisekedi walinga kyabagamba nti nze siri mwetegefu kukyusa gavana akyafuga siraba na nsonga, wabula mmwe mumanyi we mukoma, mukole omulimu gwe mwasayiningirwa okubeera nga mukola. Kakati oyo nno ye Felix Tshisekedi. Kakati Muhoozi agamba singa gavumenti ya Kinshasa tekyusaamu mu gavana ono mukyusa, tugenda kukwatamu engugu zaffe twabulire eggwanga erya DRC mu Eastern Democratic Republic of Congo. Newankubadde embeera ebadde tennabeera kubeera ng'eri stabilized, abayeekera babadde bakyagenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi ku ggwanga lino erya DRC, naye yagamba ewannyo waawo. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde okubanga otuwuliriza. Tukyeyongerayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza.
tugenda kuba nga twongera okukakasa ensonga zino. Eno Gaba avuddeyo era n'alangirira eggwanga eri Uganda ssaako n'erya Democratic Republic of Congo bino wammanga, era avuddeyo mu butongole n'agamba Uganda egenda kuba withdrawing troops zaayo okuva mu positions mu Eastern Democratic Republic of Congo. Muhoozi Kayinero Gaba jjukira n'agamba mu ntandika y'omwaka guli ogwaggwa ogwa 2025 twalaba endagaano eyakolebwa wakati w'eggwanga erya Uganda, amagye ga Uganda ssaako n'erya DRC. Ng'eno endagaano yali ew'omwaganya amagye g'eggwanga erya Uganda UPDF gasobole okuba nga gagenda gakole operation gye baali bayita Sujja, bagende mu Eastern Democratic Republic of Congo basobole okuba nga batebenkeza emirembe nga bagoba abayeekera abakodeko ssaako aba ADF. Weewaawo obubinja obumu obwabayeekera groups obumu bwadifeatingibwa era ne bwewaayo ne babugatta ku magye g'eggwanga era nga bulwanira ku side eya DRC. Naye ekyo teyali tekimala olw'ensonga nti obubinja obulala bwali bugenda mu maaso n'okwetondawo ate nga ne buno obubinja obulala obwasangibwayo bugenze maaso n'okwekukuma mu bibira bya DRC munda eyo. Kakati embeera ne yeesanga nga nzibu nnyo mu Democratic Republic of Congo. Naye wazira jjukiramu Muhoozi atugambye bagenda ku withdrawing amagye gano okuva mu positions eza Eastern Democratic Republic of Congo. Naye tannaba kuba wa nsonga lwaki ba withdrawinga. Ensonga sinnaba kuba nga njibatera ku mmeeza era ngenda kuba nga njibaleetera. Olowooza ki ekituusizza Muhoozi Kayinero Gaba okulangirira kino? Ki ekiyinza okuba nga kitwalaganya amagye ga UPDF okuba nga ba withdrawinga mu Democratic Republic of Congo ate nga obutabanguko bwe bagenda maaso n'okustabilizinga tebunnaggwa. Kati ensonga yiino wammanga ezimu tujjukira bulungi nnyo. Kati ino point omanye okumanya okujja wano ku Yugi Update TV. Ensonga twalaba nga amagye gano aga Uganda gayiiriddwa mu bitundu ebya Ituri, Buvuma mu Democratic Republic of Congo, wabula okuttibwa okwagenda mu maaso, okuwaanyisiganya kw'amasasi, emmundu n'ebikompola ebyavuga, waliwo obubinja obumu obwetondawo mu batuuze mu balokozi mu Eastern Democratic Regions nga balabanga ensonga eyayingiza amagye ga Uganda endala nnyo tebali ku mulamwa era bo ne basalawo okuyeekera amagye g'eggwanga erya Uganda. Akabinja akamu akaali akaasooka okuvaayo ke kakkoddeko ne kalwanyisa eggye lya UPDF nga babagamba muve mu regioni zaffe kubanga mwe musinga otteeka obutabanguko mu ggwanga lyaffe. Nga bo tebalabanga bano abazze okubalwanira, balabanga bazze okuteekawo obutabanguko n'okwefuga ebirombe by'obugagga ebiri eyo mu Eastern Regions. Nga balaba omulamwa gwe baasayiningira okugenderako, jjukira baagenda ku stabilizinga condition eyali eyo mu Eastern Democratic Republic of Congo ssaako n'okukuuma project eyali egenda mu maaso y'oconstructing enguudo ezigatta ku bode ya Uganda ezifulumya ebyamaguzi nga bizingiza mu Democratic Republic of Congo. Kakati abannansi abamu ba locals batandika okulaba ensonga eno eggye lino erya UPDF batandise okuba nga balirabamu ebirumira. Nga kiri kye nagambye nti ebiseera ebisinga amagye gayingira DRC nga galina ebigendererwa birala nnyo si ku stabilizinga stability. Ngenda kuba nkuwanga ensonga nnyingi nnyo era ne Muhoozi ayogedde ku nsonga ze lwaki bagenda mu maaso n'okuwithdrawinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu Eastern mu bitundu ebya Ituri. Tugenda kuba nga tukinnyonnyoka. Nagambye dde oli ku Yugi Update TV k'osinziira okuba nga otuwuliriza. Emmundu nno ebadde egenda mu maaso n'okubeera ng'etokota mu bitundu ebyo era ebibaddeyo si byangu. Kansooke nkulage ku bibadde bigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Amagye ag'eggwanga erya UPDF nga gagenda mu maaso n'okuba nga gakoba emmundu nga gafuggaza omuyeekera wa ADF nga weekigambibwa.
embeera yeeyo eri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Abajaasi bano aba UPDF gye badde bayitamu nga bagenda mu maaso n'okulwanagana n'abayeekera abagambibwa nti nno basalako ebitundu ebisinga mu Eastern Democratic Republic of Congo regions. Era emmundu ebadde egenda mu maaso n'okuba ng'etokota buteddiza. Kakati Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'abagamba nti nno Uganda yeetegeka kubanga withdrawinga magye gaabwe troops zaabwe agadeployingibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo. Lwaki? Chief of Defence Force wa UPDF General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akyatula n'akirangirira ennaku z'omwezi zibadde nga 26. Avuddeyo n'agamba nti tugenda kubanga tujjayo amagye gaffe gonna aga UPDF agateekebwa mu Eastern Regions mu Democratic Republic of Congo. Era n'ensonga ze zino. Era agenze maaso n'okugamba nti tulangiridde tuli lwedde era tuli beeteefuteefu okujja amagye gaffe mu position zonna zonna okuva mu Lubero paka mu Muhangi Eastern Democratic Republic of Congo mu conditions ez'enjawulo saako ne coordinations eri government ya DRC tugenda kubanga tuwithdrawinga amagye gaffe. Lwaki General Muhoozi Kainerugaba yawandiise ku Twitter? Kibaddewo ekiti kiyawandiise ku mukutu gwa Twitter ng'agenda mu maaso n'okulangirira okuwithdrawinga troops mu DRC. We announce that we are ready. Oyo Chief of Defence Force gwatamumanyi watu wafaanana. Banji tebamanyi Chief of Defence Force waabwe wafaanana. Abudde n'agamba we announce that we are ready to withdraw from all our positions from Lubero to Mahangi in Eastern DRC in coordination with the DRC government. General Muhoozi Kainerugaba inti tuli beeteefuteefu era twetegese buli kasoona konna konna mwe tubadde tutadde omujaasi waffe bwe tubadde tutadde ebyokweninda byaffe mu bitundu ebya Luberu Mahangi mu Eastern DRC tugenda kubanga tubajjayo nga tusinzira ku condition ezituweereddwa gavumenti ya DRC. Waliwo abula njagala nkutegeeze nti waliwo ebibanyigiriza bingi si nsonga eno yokka yokka. Agamba nti eno enkulaakulana ezza oluvannyuma lwa tension okubeerawo wakati w'amagye g'eggwanga erya Uganda saako ne ba local authorities mu areas ezo nti waliwo obuvuvuŋŋano obwabaluseewo eri abakulu ab'ekitundu mu DRC ab'oku byalo saako ne UPDF troops. Tension egambibwa okuba nga eri tense. Era kigamba obuzibu buva mu Ituri areas. Military Governor Lieutenant General John Luboya Nkashama yavaako obuzibu era ze zimu ku nsonga lwaki bagenda maaso n'okubanga bakola ki bakwatamu obwanguwa babulira ebitundu bino. Bagamba tugenda kubanga tukwatamu obwaffe munnange twabulira ebitundu bino olw'ensonga nti nno entegeeragana teriyo wakati wa Lieutenant tebagirabawo. Lieutenant John Luboro okuva mu Ituri provinces agamba amagye gonna aga UPDF gajja kubanga gava mu Luberu mu nnaku entono ezijja singa wuliriza bulungi bino bibadde ebigambo bya Muhoozi Kainerugaba. Agamba amagye gaffe aga UPDF gagenda kubanga gaggyibwayo mu bitundu ebya Luberu mu nnaku ezijja mu maaso entono singa gavana wa Ituri takyusibwa. Singa banaagaana okukyusa gavana ono
General Muhoozi Kainerugaba ku Lwokusatu yavuddeyo n'agamba singa taakyusibwe tugenda kubanga tujjayo amagye gaffe gonna mu bitundu bino. Tetugenda kuddamu kustabilizinga condition ebadde egenda mu maaso. Babyerwanire. Agambye babyerwanire. Agamba kitegeerekeka nti ttiimu ebadde eteekawo friction eya General Nkashama egenda mu maaso n'okubanga eteekwa akazito ku ggye erya Uganda. Nga babakugira okuba nga beexceedinga points ezimu okuyigga amagye oba abayeekera ba ADF. Agamba ono general ono lieutenant governor agenda mu maaso n'okubeera nga atukugira tuleme kweyongerayo eri munda nga tuwenja abayeekera bano aba ADF atuwe ekkomo we tulina okukoma. Kyokka nga ate ffe mission yaffe yakubanga tufuggaza muyeekera buli kasonda kansi mwali mu Democratic Republic of Congo. Embeera no yene egenda mu maaso mu DRC kamala okuterako akatambi kano okekkaanye olabe ekigenda mu maaso, olabe embeera mu Democratic Republic of Congo. Nagambye doli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango otuwuliriza gwagala tweyongako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Njagala tubeere nga tukoota buliro olabe kiki ekigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo n'eggye lino erya UPD. Kakati nno embeera bwetyo vaayo gasembera okujjayo okuva mu nderi gye badde bagenze ennyo okusobola okulaba nga bajjayo ebyokulwanyisa byabwe troops zaabwe amagye gaabwe olwa gavana olwa Kalelembe. Embiranye eri wakati wa gavana saako n'amagye g'eggwanga erya Uganda bagee tebagenda kusika muguwa kebagende mu maaso n'okuwisdom nga singa gavana anaba takyusiddwa ffe tetugenda kubanga tusikanga n'omuguwa ne gavana oyo. Wabula ffe kyetugenda okukola katuwisdom troops zaffe tuzijje mu Eastern Democratic Republic of Congo. Buli omu asigaze emirembe gye. Ebyo bibadde ebigambo bya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Embeera ya bunkenke era olaba embeera ebadde ya bunkenke nga bagenda mu maaso n'okuyigga abayeekera bano aba ADF. Bagamba nti nno n'ensonga affairs emaze dda okuba nga ezitunulamu Uganda yabitunuddemu dda. Bagamba effort yaabwe ebadde effectively era nga badiiringa n'abayeekera bano aba ADF bulungi nnyo tewali kibadde kibalemesa. Naye kati okusinziira ku mbeera eriwo n'ebigenda mu maaso tulabika okuba tetukyayinza tetugenda kusikangana mugwana ba buyinza mu ggwanga eritali lyaffe ate ffe twajja buzi tuli ku ndagaano. Report indicatinga nti gye buvuddeko Lieutenant General Nkashama yastopinga UPDF okukozesa azinda saako ne Kalomba border post okusobola okulaba bano nga bapressuringa oba nga bateeka abayeekera ba ADF mu mbeera ku bunkenke. Generali ono yabastopinga okukozesa border post eya Anzida saako ne Kalomba border. Kati nga balaba tebajja sobola kutuukiriza mirimu gyabwe bulungi nnyo. Wabanga Lieutenant General ono abagaanyi abastopinze agamba nti General Muhoozi Kainerugaba agamba then tuba tetulina kyakuzzaako muba muyingiridde ebyokwerinda byaffe tuba tuli unsecure
so kye tugenda okukola katuwithdrawinga amagye gaffe gaveeyo, tetulina kyakukola. Era kigambibwa nti nno ripooti yalipootingiddwa dde okuva President Felix Tshisekedi recently gye buyise emabega, era nga Felix Tshisekedi alikwesitinga Uganda okubanga tajja kubeera nga ateeka wansi Lieutenant General ono Nkashama, tajja kubeera nga aggyibwako ku bwa gavana. Era request ya Muhoozi Kainerugaba eri Tshisekedi okubanga ajjawo gavana ono Lieutenant, ekirowoozo yakirejectinze, teyakiguze, n'agamba tetugenda kubanga tukijjawo. Era General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo na reconfirming relationship yaabwe wakati w'eggwanga erya Uganda saako n'erya DRC. Bagamba nti nekyasigadde ng'eri strong newankubadde operation ezeemu ebirumira. Jjukira operation eno gye bayingiramu nagambye bagiyingira mu mwaka ogwa 2021 weyatandikira endagaano eyasooka. Uganda netandika okubanga erankinga joint military offenses saako n'amagye g'eggwanga erya DRC, aba Armed Force mu Democratic Republic of Congo ne badeployingwa mu Eastern regions nga n'ekigendererwa basobole okubanga ba eliminating abayikira ba ADF mu territories ezibeesingiddwemu eziri mu Eastern DRC. Era ne bateekawo action ey'amaanyi, era babalumba nga bayita mu bbanga nga bastrikinga mu ngeri ez'enjawulo okusobola okulaba nga balwanyisa obuyeekera buno. So omulimu gwe badde bakola mu DRC gubadde gwa ttendo, tetujja gunyooma. Naye wabula General Muhoozi agamba engeri gye bagaanye okuba nga bakyusa gavana ate nga gavana akugira operation zaffe, tugenda kubeera nga twizowinga amagye gaffe okuva mu bitundu bino. Agamba bagenda kuba nga bawithdrawinga amagye gaabwe okuva mu bitundu ebya Ituri mubadde abayeekera ba ADF basobole okuba nga baddizibwa ewaka ku butaka kubanga tebagenda sobola kusikangana muguwa. Era tujjukira bulungi nnyo strikes zino ezaakolebwa ku ground. Amagye saako amagye ga Uganda ga UPDF n'amagye ge DRC nga bagenda mu maaso n'okuyigga omuyeekera wa ADF mu Eastern Democratic Republic of Congo bakola campus nnyingi nnyo. Naye agamba senior commanders ba senior fighters battibwa, bakwatibwa, abamu ne battibwa, abamu ne bawambibwa. Bafuniddemu ebizibu bingi nnyo newankubadde okubanga UPDF n'abayeekera bana ba M23 buli omu abadde alaga ku kyayina ku munne nga bayeekera bagenda maaso n'okwadoptinga moves ez'enjawulo nga basemberayo nga bawamba mu areas ezimu nga badda ku border post ezo amagye g'eggwanga erya Uganda gye badde baagala okugenda. Tetumanyi waki Lieutenant ono aganye eggye erya Uganda okweyongerayo okuyigga abayeekera bano. Ensonga eyo naye esaanidde okuba nga enoonyerezebwako. Naye ng'embeera bwetyo weekyali, Muhoozi Kainerugaba agamba tugenda kuba nga tuggyayo amagye gaffe okuva mu territories mu traditional bases eziri mu Northern Kivu, Beni territories, omwo mubadde abayeekera ba ADF. Twayingira Ituri provinces okuva mu mwaka gwa 2021 era tubadde abajaasi bano tebakyali mu territories zino nnyo, mubadde mukyerabirako. Naye kakati tubadde tukoye okuba nga tubalindirira, tubadde twagala tugende tubafuugaze eri yonna gye bali tubalumbeyo, of which Lieutenant n'agaana ate Felix Tshisekedi n'agaana okukiteekako omukono. Ndowooza Tshisekedi mutuufu mukyamu, nsonga ki gy'alengedde waki aba agaana okuteekako omukono okugoba gavana ono? Abadde abakugira kukola biki? Tugambe nti no waliwo operation endala ezibadde zikolebwa n'eggye erya Uganda, gavana ono ze yatunulidde n'agamba mukomaawo. Waki badde baagala nnyo okulumba ku border post ezo? Kati nno embeera yeeyo. Ekyo kikuwa kiri kye nagambye nti abantu bano baagala nnyo okwesooka obufu obusava. Kati border post singa
UPDF badde wambye border post kibadde kijja giyambako ate okukusa ebintu bingi nnyo okuva mu Democratic Republic of Congo. Ako nako sigambye nti no wekiri naye ekirowoozo osobola okujja mu comment section n'otuwa endowoozayo gwe nga woobiraba naye nga mbaagaliza olunaku olulungi mbaagala nnyo mweraba.